Fatuma Buye Nabiwemba ng'atemera mu gy'obukula na musanvu ng'abadde akola ng'omuwabi wa gavumenti yasangiddwa ng'afiiridde mu nnyumba ye esangibwa e Kasangati mu kyekikesezza olwaleero nga kigambibwa nti ono mu nnyumba abadde abeeramu yekka. Okusinziira ku poliisi, okufa kwa Nabiwemba kwategeerekese oluvannyuma lwa ndereeva akola mu yafeesi ya ssaabawabi wa gavumenti okubatemyako nti Nabiwemba amaze ennaku nnya nga talinnya ku mulimu ekyagiwaliriza ogenda mu maka ge okumunoonya n'emusanga nga mufu. Winnie Nankyanga abadde mukozi wa waka ono abadde yasindikibwa mu kyalo ategeeza nti mukama we yamuleka mulamu nga talina bamuluma ng'ono agamba nti mukama we yamuwa essente ku lunaku olw'omukaaga olwa ssabbiiti ewedde n'amulagira agendeko mu kyalo eruweero wabula oluvannyuma lw'ennaku nnya agamba nti yakubye essimu nga teriiko ekyamwaliriza okudda. Abadde nga mulamu nga tubeerawo naye kuba nti abadde nga yasiiba yeebase ng'asiiba yeebase ng'awagira n'azuukuka n'atuulako awo naye nga nze simulabangako nga mulwadde. Ono agamba nti bwe yatuuse waka yasanze geeti nzigale kwe kukonkona kyokka nga tewali yanukula n'asalawo okulindira ebweru wabula bwe zaaweze essaawa 2 ez'ekiro nga mpawo amuggulira n'asindika geeti okuyingira wabula ng'amaaso gakubye ku musaayi gw'abadde wabweru w'ennyumba era bwe yeeyongeddeyo munda gye yasanze omulambo gwa mukama we wabula nga guli bute. Natuuse wano ssaawa 8 n'enkuba akadde nga tewali aggulawo nenziramu n'enkakuba ogwokubiri nga neera tewali aggulawo neneggulira nenyingira naye nga buli kimu ekiri nkiraba nga enzigi zonna nzigale nendowooza oba tewali alimu nempita emmanju kuba emmanju tetusibaako kufula. Bwe nayingidde nendaba omusaayi wano ku nsonda y'ennyumba nensooka nenyimirira nga ntidde awo olwagize nempitawo nengenda nenzigulawo nenyingira. Zulaina Nansubuga ssenga w'omugenzi ategeeza nti muwala we abadde mulamu nga kyamukubye enkiku omukozi bwe yamukubidde essimu n'amutegeeza nti afudde. Nange bwe mbadde ntera ne muwuliza n'ebiseera ebyo yatabukako omutwe tumutwala ebutabika era nga mulambula n'akomawo wano nga muwuliza mubuuzaako naye ng'embeera ze bwezityo tezitegeerekeka ne tukigumira naye kati abadde azzeewo nga mulamu. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiwano Luko Yesigire ategeeza nti poliisi etandise okunoonyereza ku nfa y'omugenzi kyokka ng'asabye abantu obutamala googera bye basanze ku nfa ya Nabiwemba. Poliisi Kasangati etandise okunoonyereza ku kufa kw'omukyala Fatuma Buye Nabiwemba alina emyaka 47 ng'era ono abadde akola ng'omuwaabi wa gavumenti ku ofiisi zaabwe enkulu ezisangibwa wano mu Kampala ku Workers House. Tusinga okusaba abantu okubeera abakakkamu balekeraawo okutamatamwa ne bye batamanyi ku nfa y'omuntu ono ng'era teekateeka zikyagenda maaso okuzuulira ddala yafudde ki. Poliisi yaggyeyo omulambo gwa Fatuma Buye Nabiwemba n'egutwala mu ggwanika emulago okwekebejjebwa gye guggiddwa aba Muslim Funeral Service ne gulongoosebwa era ne gukomezebwawo mu maka ge ne bamusaalira. We sincerely condole with Miss Fatuma's family upon her demise. And we as the Office of the Director of Public Prosecutions, we shall always remember and appreciate the service that she rendered to the office and the public generally in respect to criminal justice. Zawedde Hindu yakusakidde eggulire lino ku KSTV Agalero.